abadde abanja sente ze okumala ebbanga ne banne bangi kati obuzibu obuvudde bwa butamusasula sente fwe bye tuwuliddeko emabegakaawo yagende n'alumba bakama be n'abagamba mumpe sente musaleko eza uniform emitwalo emeka emitwalo 6 mumpe balance nebagaana kati kyavuddemu ng'ayingira omwo munda ng'awamba bakama be kati bakama bo bawambye ndowooza ne wabaawo okupapalapapala nebaganza bamukwate nabba amasasi n'abatta abantu bameka babiri kanaye n'amaana yeekalira mu kizimbe ekyo oluvannyuma okuleeta abasirikale abasingakaawo kisobola omugyamu naye akyalemedde mu kizimbe omwo munda bakubiyemu tiya gaasi buli kimu naye akyagaanye tebamanyi wali akyekozesa tumutegeka Saya kena punya soal tak perlu mau, nak soal punya ni.
kati gwe mukiga gwogenda waawo Betalo byabona byo. Betalo nnyo. Kamuga Christopher nga ekikanga ekituseewo kyantiisa nnyo kyantiisa ddala ekyokuba kampuni yaffe eno emuvuddemu omukozi alese okutta banne naye ate ekyenaku ate naye neyetta naye tubadde tusaba abaddukanya kampuni eyo nti abakozi bonna kubanga bakola bafubenga nnyo okukwata omusaala bagubawenga mu budde osanga ebyo byonna tebyandibaddewo ng'embeera eyo etuuse okutuuka n'obulamu okugenda obuzibu buvudde nti bakama baabwe sente tebadde tebalina naye nga babawa ebbanga okufuna obubasasula era abamu ne bagumiikiriza naye sente zirwayo myezi 3 luseena nga tebanafuna musaala naye tubadde tusaba nti omusaala babafunirenga omusaala nga mu budde ebyo yo sibiwagira si birungi yadde nakamu naye babasasule sente bulungi nga omuntu asula wagweru nga akora aba aweewaddeyo amagara ge gonna babasasule bulungi ate baba obusente butono naye tebagala bawa sente zaabwe bwebuzibu Kyanaku nnyo ntino abantu basatu bafuna ebyokusaaga kibi nnyo kibi ddala ekibadde wano mu Mbuya Ultimate Security Company kyensaba kyanaku nnyo ntino abakozi basatu bafudde ebyokusaaga kibadde kibi nnyo wano mu Mbuya Ultimate Security Company kigambibwa ntino waliwo omukozi wano gwebagobye olw'empisa ezitali nnungi naye bagamba nti no babadde bamaze obudde nga takola tebawa abakozi baabwe emisaala emyezi ng'ebiro besatu badde mu maaso awo mabeka so kyanaku nnyo kibaddewo so okukakana abantu basatu bakoze ki bafudde n'amasasi wano kibi nnyo kibi ddala naye tetusaba kampani ez'empoloyinga bano abantu kirungi okuwa abantu esente zaabwe ezisaanidde ate mu budde bw'otaba abantu esente ezisaanidde mu budde abantu beekyawakyawa babaawo ku mbeera naye kyensaba nammwe abakozi mukendeeze ku obusungu beere nga bukendera wansi ate nammwe abapoloyinga abantu muteekemu embeera y'okukansolinga abantu bano abakozi abakwata emundu baagala kansolingi zirregula ate nga zirregula nga za buli kadde abasawo we bali abasobola okukola kansolingi babeere nga kansolinga bano abakozi bamukwata mundu wati bakonseze bano abantu obusungu olusi bufuuka bungi nnyo ate no obuyitiridde obutasaanidde kakana bakoze ki so tusaba tuteekewo embeera ey'okukansolinga bano abakozi bamukwata mundu regularly. John Lennon Sendawula wano Mbuya tufunyemu entiisa kampuni yaffe wano mu kyaffe kya Mbuya ku Ismail Road wano Mbuya kampuni neyitibwa Unlimited Security Company gamba nti omukozi omu akutte emundu natta banne mu mbeera y'okuba nti abanja omusaala ate naye gamba abasse kunywamu ku mwenga awo agamba ddaleko abanja akasente ke bambi nasaba najja n'obusungu yambeera bwetyo basajja batiddwa era nesaba nezino kampani zikozesa bano abaana ez'obwannannyini era nga tuwa bano abaana omusaala mu budde obutuufu n'okuba nti bawaze kansolinga ekyokukola oba sente ziddewo okujja bakimanyi sente ziddewo okujja osobola bagamba nti zijja ate nga teziriiwo kubanga kirese embeera eno okuba nti omukozi ono abadde abanja akasente ke otemanyi alina famire alina abaana alina obwetaavu mbeera bwetyo nga bwakutta emundu inasobola obusuga amubalire ku banne ate mufunjo ogamba nti agenda bateese ne bakama be twaliza gamba yo embeera tebadde nonyo ono mu kitundu kyaffe kya Mbuya kubanga abantu basatu kubanga bafudde kiba kibi nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Tegeeza mwenna abakuumi kubanga bakola
bafubenga nnyo okukwata omusaala bagubawenga mu budde osanga ebyo byonna tebyandibaddewo ng'embeera yetusa okutuuka n'obulamu okugenda otegedde nti obuzibu buvudde nti bakama baabwe sente tebadde tebalina naye nga babawa ebbanga okufuna obubasasula era abamu ne bagumiikiriza naye sente zirwayo myezi 3 luseena nga tebanafuna musaala naye tubadde tusaba nti omusaala babafunire ng'omusaala nga mu budde sikutta abantu ate abantu basatu kati babafudde basatu bansi bonna bafudde lwaleero balina abakyala baabwe balina abaami baabwe balina abaana bali mu masomero bali mu kusoma omwana akomyewo waka mama amanya bampita Mavini mpulidde amasasi tubadde tuli mu kuzimba ne tuwulira amasasi nga gakola kigavuga sitiyagasi asoose tukola ki otudukamu eri ne bannange gye tubadde tuzimba ne tuwulira amasasi kati ngenza okuddamu okuwulira nga muzibi munanga ŋŋamba ye abadde akiriddeko wano n'ajja ku prime scene ekibaddewo naŋŋamba simanyi bafudde abantu 6 nga batiddwa bakubiddwa amasasi nsooka n'okuvumirira ekikolwa ekituuse mu kitundu kyaffe wano eky'Embuya. Yes, omuntu yenna akola ne bamusasula naye si yeyo enkola gy'olina okubanjamu. Yes, obanja naye banno otwaliddemu obulamu bwabwe kubanga wetwogerera ssaawa zino ku siini giri emirambo 3 alumbye omu ali mu ofiisi eya HR n'amususa amasasi n'omulala ate naye n'amala nayekola ki yejja mu bulamu bw'ensi eno. Ekikolwa ekibi ebizibu tebiggwawo na bizibu ebizibu biggwawo ne solution. So twagala okutegeeza n'abakozesa abakozi bano nga nawe w'oyagala bizinesi yegere mu maaso ofune ssente n'abakozi bano nabo we balina obuvunaanyizibwa balina abaana balina ab'okulabirira. Kati musajja mukulu ono olwaleero alabika atudde wansi n'abibala abalamu ng'awulira yeekyayi simanyi oba ekirowoozo kivuddewa ye n'agamba solution ey'okumalawo ekizibu kino kyakkuba banne basasi ate kitali kituufu. Ebizibu tebiggwawo na bizibu so ebikolwa bino tubivumirira era abakozi ewaka obassaako mu security company nga zino ne mu company ez'enjawulo abakozi mubasasule mu budde kubanga twewala ebizibu nga bino kubanga ssaawa zino kankugambe buli muntu yenna kati awulidde ensasa eno egudde mu kitundu buli omu yeeraliikiridde n'abakozesa aba security guards bano osanga n'abamu kati babawummuza kubanga olw'ekikolwa kino kibi kikangabwa nnyo ekitundu kisanyaladde ffenna naffe abakulembeze okujja ku kitundu kino tuzzeeko nga naffe twewalula. Erinnya Paul Mugambe, meya wa Nakawa. Tuli wano ku Ismail Road ku kampani y'ebyokwerinda eyitibwa Ultimate Security nga ekikanga bakigudde wano omusirikale waabwe omu azze n'atta abantu 2 naye ne yeekuba amasasi yadde tegamuuse akyataawa. Yembeera gye tulimu kitalo nnyo kitalo ddala. Tuvumirwa ekikolwa kino omusirikale kyakoze okutwalira amateeka mu ngalo natta gwe bayita HR akulira abakozi mu kitongole kino ate natta n'omulala. Kizibu kinene nnyo naye ate era tulabye nga ebikolwa nga bino mu bantu bano be bayita ba security guard biyitiridde. Abamu betta, abamu batta bakama baabwe, abamu batta abantu be balina okukuuma, abamu batta bakasitoma. Biyitiridde ensangi zino naye nga ekimu ku bye tulaba kyandibanga kiva ne ku kasente akatono ennyo ke bafuna. Omuntu akwata emmundu erimu amasasi agatta n'omusasula omwezi
emitwalo 18 ate bwe giba 18 n'omala ate ne gitwala n'ebbanga nga togisasudde kati tumanyi omusirikale ono abadde abanja waba tugambe yagobebwa ku mulimu tetumanyi oba we bamugoba bamusasula ate nga n'akasente katono balina ebizibu bingi nnyo kiyinza okuba nga ekintu kino kikosa obwongo bw'abantu bano tusaba gavumenti nti omuntu yenna akwata emmundu erimu amasasi agatta yandibadde tafuna ssente zikka wansi w'akakadde ekyo gavumenti erina okikolako bwe kitakolebweko mu mbeera eno gye balimu amayumba bagaseera balina abaana balina abakyala embeera gye balimu binnyo emitwalo 18 abantu bano bandifunye wakiri akakadde bwe kitakolwa ekyo ebikolwa bwe biti bigenda kuba byeyongera. Manya gange nze Kamuga Christophe eso okutta banne naye nate kyenako ate naye neyetta naye twadde tusaba abaddukanya kampuni eyo nti Bambata nti abadde musajja mulungi nnyo era famire ye eri wano eri mu kukaaba kyannaku nnyo nti kampani efiiriddwa abakozi baayo tusaba Katonda abagenzi bana balamuze kisa omukyala bamuddusizza nga bamupira amasasi naye akyalimu obulamu naye afiiridde mu ddwaliro bamutuusa mu ddwaliro tandike olunaku olwaleero tukeeredde mu kikangaba kinene nnyo omusirikale wa Ultimate Security Limited eyabadde agobeddwa ku mulimu bwakedde ku makya n'ayingira gate n'afuna emmundu era bw'atyo okakana ngasse omukyala Zia Nuwera yabadde HR eyamugoba ku mulimu gye buvuddeko naye ate oluvannyuma n'akuba ne Bambata yabadde akuma amare era n'amukuba n'amutirawo naye mwennyini naye kuba amasasi era poliisi wetukidde n'emudisami ekyennaku oba ekirungi nti akyalimu akalamu bamujje wano nga ye akyalimu akalamu naye ng'alinga ddala aweddemu amaanyi kiteeberezebwa era okusinziira ku balabe nti yazze nga abanja era n'atuukira ku oyo yamugoba nga tebanamusasu ekirala kyentegeddeko nti sirikale bano basasula ssente ntono okusinziira ku bo mitwalo 18 ate nga bakola nnyo awo nno nsaba ebitongole naddala bitongole bikozesa abantu abakwata emmundu eno nzibu kubanga ogenda n'okuuma obulamu bw'abantu okuma ssente naye ate gwe ng'ofuna busente butono si kyo ekitongole kyokka naye nsaba ebitongole byonna ebikozesa abasirikale bakozesa emmundu okulaba nti basasulenga kasente akawerako abantu bano basomesa abaana balina amayumba mwasula basasule ku ssente ezimala kubanga omuntu anyiga ate ekyokuli onoba onoogoba omuntu making sure nti okiriyalinze byonna kubanga kati yeekwasa nti abadde akimye terminal benefits ze era ze zimukozesezza ekyo nti yagobwa nga n'akasimu ke tekamuweereddwa twandisabye nti byonna bimalenga kuggwa olyoka omute tusaasira nnyo kampani ne bakozi b'omu kampani muno okufiirwa omukadi yakubya amasasi agenza akyalimu akalamu kale no tusaba nti ensonga zino zikolebweko bulungi mwana wattu zidde mu ntebe ekonomi ekaaye kati wenkugamba nti si kampani eno yokka naye kampani ezo ezisinga zisasula ssente ntono gemazima oba oluusi olw'ekonomi embi otegera bulungi kati wotunuulira oyo yenna akutte emmundu ng'agikutte naye nga akwatiridde obulamu bw'abantu naye ng'asasula obusente butono asobola okwekyawa tusaba sookera ddala nti tumale okwekenneenya abakozi be tutwala ne bano bennyini abasasula abakozesa tukozesenga abakozi abatuludde mu myaka mpuliddeko nti omukyala wadde mukyala muto ndowoozangane ate mukyala muto kuba oluusi nga tategera bizibu by'abantu bulungi naddala abali mu kikabo ekyo twetaaga abantu abali experience bakwate ku nsonga ng'ezo